bino bigambo nandibadde mbyogera mu program ebuli Bulange Mengo nensobodde mbyogero lwalyo mu misinde gye twakakomekereza eyabadde mu lubiri lwa Mwanga Mengo mwagire bulungi yabadde mwabire bulungi nnyo wabula mwenna mwajaganyizanga bakimezeza okwomusana ne musanyuka which is okay kubanga abazzukulu bonna balina kulaga ekitigi nga bali mu ddiiro ly'abajjajjaabwe mumpulira bulungi nnyo omuzzukulu yenna ayina kulaga ekitigi nga ali mu ddiiro lya jjajjaawe oba mu lujja lwa jjajjaawe mwe bali nnyo kutulaga kitigi era tubaagala nnyo naye mwasanyuse ne temwategedde biri munda njala bibagamba naye nga sinagenda eyo njagala mbagamba ekigambo kino mu nsi muno ofubanga nnyo okutambula empola nga weetegereza ebikuli mu maaso bw'osaatuuka ennyo ojja kuzuukusa abalabe bo abakuteeze mu kkubo lyo mumpulire bulungi nnyo mu nsi muno ofubanga nnyo okutambula empola ng'oli mu lugendo otambula kijja kwanguyira obutalabula balabe bo nti otambula ate ebintu ebisinga ggwe tomanyi lwaki bibeerawo Katonda yabamanyi bibeerewo nzijanga mbagamba buli lukya nti wandikola ekintu okulumya omuntu wattunowoozeka ng'oyambe muyambe ekkiriza abasajja abayizi babeereyo nga bazunga banoonya amaliba agaleega engalabi naye nga tebalina webagajja omusana ne gwaka nnyo ate ng'enswaswa munnange eyagala okweyanika okufuna akasana akeeka oyo okubeera mu biwompogoma by'ettaka wansi mu bunnyogovu akasana bwe kayitirira obungi munnange omusajja oba omukazi yenna abagenza okuyigga afunamu akaseera n'atuulako wansi anywa ku lwendo lw'amazzi oba okulya ku kikajjo ate z'embwa zolekere okutandika okuyigga era bwe zitandika okuboggola ng'omuyizi asituka wabadde atandika okumanya embwa zino zirabye zitya zirabye eki kumbe zirabye enswaswa ez'okweyanika okuva mu bunnyogovu buli mu ttaka egyefuna omusana awo nno n'omuyizi wagisanga n'agitta afuna eddiba lyayo okitegeera bulungi nnyo kati baganda bange monna ebintu ebikolwa mu Uganda nga byeraga byokka ebisinga obungi byokola ku lwa Katonda kubanga ne temanyi wasanyakawo Charles Peter Mayiga Ssaluga Mulengejja weppone munne Twaha Kawasi saako n'omusajja yabadde alina omutwe ogumulinganga ogw'envubu oba gwadde gugwe nga guliko ennyama nnyingi nga gulinga zino ente zigundi zi bishop ente mu Amerika ali ente zibayita bishop ente za mu nsiko zifaananyirizako embogo kati omusajja oyo yadde alina omutwe ogulinga ente ya bishop zino embogo z'omu Amerika zibayita bishop ng'agamba temujja kwambala wano ebisaati byammwe temugenda ku security babaga temujja na security ne Twaha Kawasi najja omanyi bali abantu babiri mumpulirize bulungi nnyo Twaha Kawasi muganda wa Haji Abbas Kawasi ba Luganda bonna basibuka Gomba era baweereza ndoza Twaha Kawasi Twaha yavaako Mengo no Twaha waali wabula Abbas Kawasi yavaayo Mengo kati Twaha Kawasi yayogedde ebigamyuka Mayiga yayogedde bamwogezeza ebigambo ebyo wabula ekyamwogezeza ebigambo ebyo Twaha Kawasi is already compromised nkiddamu Twaha Kawasi is compromised is working for the state mujjukira begako bwe yali abuzeemu nga bafunyemu obutakkaanya ne wasanyakawo Charles Peter Mayiga Twaha Kawasi wasanya yawabira tugundi yawabira Twaha Kawasi wa Museveni n'ayita Twaha Kawasi n'agenda mu State House yavaayo n'ekimotoka nga mukyusiriza ne security kati is working for the state and supervised by Museveni on orders of Mayiga Twaha Kawasi twagala obuzebuze abantu for the first time wava ino kola statement y'ekisiru n'oyo omusajja alina omutwe ogumulimu gwa bishop zino zi Buffalo z'omu America yabadde ayogera ninja alasooka kubuuza bw'abanga national platform mwagiganya okwambala t-shirt za myufu n'enkofiira n'okuleeta ebipande mwali mukirowoozezaako nti lwaki mwali mukirowoozezaako of all telecommunication companies mwakozesawo Airtel ngo yambala red so that color was represented national platform red in color why not yellow so that means ekintu Katonda akikola nga kiri automatic ng'oyagala okumanya nti ensi yakyawe ekigambo kye bayita ekya kyenvu musazeemu contract ya Airtel mugiwe MTN
mugiteeke yencha tujja jidda mujja kutegeera nawe kenyini mayiga tojja gwambala ngoyagala okutegeera nti ensi yabakoowa yakoowa kyenvu musaze mu contract ya Airtel anti bambala red mujuwe MTN mulabe temujja kuweza wadda abantu ebibiri ne DJ nyina ajja okuba ali ku biyumbe bitajja kuba yolimba nomonga lwa MTN ebintu bino biri automatic katonda abikola kati red was well represented kala za national platform enyimbe ezayimbiddwa za nkyukakyuka ebipande byatambudde nga byakyagula goloza kyagula ina gwaddadde 10 nenga mwalese balamu mwalese SFC mwalese kijambi ya kijambi yono bani Maria Mungu Christopher Damolira bonna babaddemu abasajja abennugu abate bonna babaddemu naye abantu babagambye ffe twagala ki ora ne bujingo yabaddemu newe yabadde bwati nga abaana balise ekipande kyagula nyikinene tetwagala Bobby Simuhozi bujingo yagize bwati kiyabadala banokusinzira ku bimwayogedde it was unbelievable ng'olubiri lwonna luyimba kyagulanye. It was unbelievable nga Mayiga alaba 10 z'abantu abaagala kabaka tebaliawo on behalf of Mayiga baliwo on behalf of His Majesty the Kabaka of Uganda Ronald Muwenda Mutebi II Silwa Mayiga. So it wasn't a coincidence mwe okuba nti red represented Airtel era abantu bazinga bambadde red era n'ipande babitadde lwaki kubanga mwe temukozesa ngalabiza mu kutegeera nti Katonda ayina sayini z'abalaga nti ensi yakyuka dda. Bujingo yagize balaga hala chichi kino mukozeseza malis bulaka meiro propaganda okutiisa abantu balaga nti ne munakola kitwagala ono so si kirala eyenjawo gubu yagala okutegeera musaze mu contract eya temuju MTN mutegeke emisindo jja kuwulira ngoze MTN wakite gikyatunda MTN esoko kola marathon tigikyatunda omutaka nze bananga nyabali chichi kyakyero no tigikyatunda kati munkoleyo kanzire wali kula line eri manyi mulozo kola live kyangu ngoyogere bigambo gatoina wosoma. In the normal way, bomula ku telefone wa TV zone zensiyona. Abantu ba presenters abasoma mawuli babera ne screen. Ngebigawa bisoma ko wali direct. Amaso goyinzo kuza ndarode mu camera nenga atunde ku screen eko bateke bigawa bitambula bya ino okusoma zisinano kyensoma no maso gange. Nkozese ne ngala byemu. Bali bakuyeka engolo nkati nkozese ngo ogatta kigambo ku kigambo for 2 consecutive hours. Bobo chita chamone kwa tesimo byogere for 2 consecutive hours ngebigambo mbijja wano ngatta bigatte no manya wano nkome wano nzizaawo kino nzizaako kiringenda kuzaako kino obita nayo kwa tesimo obyogere nga bwembyogera kati otuvuddewo kati akabinja kano David Wasajja apuli Sara Kagere Agnes Ndabaruga ne wasanya kalu Charles Peter Mayiga bazembo to okutukiza ensonga y'okujja Ssaabasajja Kabaka. At this time moment baagala Wasajja yaba ali replacing Ssaabasajja Kabaka. Sara Kagere this week wasinkana omu kubajjanja ba Ssaabasajja Kabaka ne mugezaako nnyo mupasuwinga abeeko byakola ku Ssaabasajja Kabaka ne musubiza billions of money. Ne Wasajja kenyiri bamuwadde bamongedde security nengoyi za kyazirina they are pursuing okuba nti bajja Ssaabasajja before the end of this year. Era bwe nabadde bagamba kusala bagambe please mwasanyuse nnyo mwalabye naye mwina kye mutaategedde mwalabye Ssaabasajja Kabaka tannali coveringa bulungi nnyo kyonna kibalaze mwakitegedde bulungi right now bagezaako nnyo okukola wabula mwina video gye mutetegereza kinjagala balaga nabalaze forensic bifaananyi body language ya Salonga Mulenge wabula waliwo Ssaabasajja Kabaka yabadde nga agenda okusimbula emisinde gino Wasajja najja n'abanga amukuba akamba kati mukumukuba Ssaabasajja abadde aseka bulungi nnyo normally nga yalaze ka face akali happy Wasajja bwe mukubya akamba oba mugabe kagambo Ssaabasajja Kabaka n'akyusa face with immediate effect n'ekyuka oba temwakalabye
Kankabalage. Then tuleke tugende ku information eri. Kankabalage one. Kakano one. Kati njala mwetegereze ka video kano. Wetegereza facial expression. Sajja abadde somehow happy agenda kusimbula emisiri onajjalamu oba yamugambye ekigambo kikatonda wa kankaddemu. Nekyuka kati munteekateeka eriwo empya essaazi notwogerera. Wasanyakawo Charles Peter Mayiga n'akabinja ke baagala kuttukiza buto okugyawo empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka nga twolekera akalulu ka 2026 mu kavuyo kano. So bwe mutuuka nga mulaba diversions nyingi bazicreatinze ku social media ne ku mainstream medias, mumanye nti something might happen in between there. So buli omu amaaso agateeke ku Ssaabasajja Kabaka as well agateeke ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mission y'okubajja bano ababiri tennakka. Ababeera mu WhatsApp groups, ababeera ku social media platforms, mu comment section ku platforms ez'enjawulo, eri abasajja bajja ne baga nti mukyayogera ebyo Kyagulanyi and Kabaka they're going to be finished very soon. Njagala omuntu agambe nti ezo comment muziraba kwano. Va kuno ku platform zange. Kubanga nzono when you mention something silly, I block you. Ojja kundabira mu ggulu. Njagala abeera ku TikTok, abeera ku Twitter, abeera ku Facebook, ku comment ezo tumuziraba. Abasajja basasini babeera kuno nga bawandiika. Mukyali ku ekyo fe Kabaka tugenda mujjawo ne Kyagulanyi very soon. We are going to finish them. If you feel that we are joking. Ate nga abyogera bali mu system. So kati Mayiga ne banne bali mu nteekateeka ekola ekintu ekyo very soon. Naye nze mbagamba Mayiga nkugamba n'abalamba gamba. Tulati musebanje okuva myaka gyenkaaga nga tewali abanyega kubanga tewabaddewo mainstream, tewali social media, tewali woki. Abaana bamwe bali eno mu diaspora, bazzukulu bammwe namwe muli Kampala. Eyo resi ya mutujja gyerezingawo. Nchidam, and let me repeat this statement in English. Any attack, any assassination towards the elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu, and His Majesty the Kabaka of Uganda, Ronald Mutebi II, it will cause commotion against the intruders. Museveni as well, your family, your relatives, and your friends. We know your mission. I've been fighting with you almost for 6 years on the mission of assassinating His Majesty the Kabaka of Uganda and Robert Kyagulanyi Ssentamu. You have been killing people all along, but people they have been quiet because they have been on the mainstream media, not social media platforms. But we are here to warn you. You can do whatever you want, but please don't dare plan again to assassinate or to kill His Majesty the Kabaka of Uganda using your proxies in Mengo, the likes of Mayiga, the likes of David Wasajja, Sarah Kagere, Agnes Nabaloga, and the others. We shall do the same. And we are many in numbers.
What you witnessed the last Sunday, that is just a small piece of Baganda. What you witnessed in Rubiri just was the small piece of Baganda, or smaller number of Baganda. But Baganda, we are many. And that nonsense that you gave away your daughters across the country to get married to indigenous so that they can integrate and interfere in our cultural institutions and in our family won't work out. And it will not succeed. Museveni bidombi kugamba abo kuba njagala kola statement izo nganzi kola mu luzungu ensemanye eriyabe wunza mbu tebamanyi luzungu tebamanyi luganda njagadde nzigambe ebira byonna mu bikole naye okwemagaza ng'omuwulu abikula ku mawolu nga mumanyi kintu solution yammwe yakutta nga mwagala kutta kabaka ne Kyagulanyi mubikoze musse bangi nnyo ne mugenda nakyo at this particular moment tusaaga era ekyo kyokibagamba nze nja bafukira akayinja mu ngatto nina abantu abangoberera bangi nnyo besimanyi n'abamanyi bubina abamu bya politics nga byakwerezinga resi zaffe tugenda bafukira akayinja mu ngatto already abantu mbafudde nga tebakyayina mirimu mbafudde ba tebakyanayo babeera mujja kitegeera kati awo tuvuddewo njala so kuyisawo obubaka buno butono nnyo bw'Abannayuganda mwenda n'abazadde abali mu Uganda awo nvuddewo saagala kuddawo mubeere nga muli ku Ssaabasajja Kabaka. Alright. Buno obubaka njala bugende eri Bannayuganda mwenna.